katika tugende wano olwaleero nga bwe nze mbagamba nti Museveni aplanning okujjawo bajjeno bonna abakadde abaddewo. Olwaleero waliwo ayise ku lugwanyu eyali akulira court martial e Makindye General Andrew Guti ku ssaawa 11 ez'akawungezi ka leero asimattuse akabenje akabadde kamutuze bw'abadde wamu ne Lieutenant General James Nakibas Lakara bombi basimattuse okubanga bafudde nyo okusinziira ku sources zange kano kabadde kabenje kategeke nga bano bayagala ddo bajjawo ne basimattuse era Katonda azizza bibye ebifaananyi bisobola okufunikako olwaleero basimattuse abo tebasobodde kufa badde badda mu bitundu by'e Nakasongola nga bafuluma badda mu mambuka ga Uganda tasobodde kuba nti afa oyo n'omulala basimattuse tasobodde kufa kubanga afa. So oyo mutegedde amalala ekitongole kya ESO ne Semwaye kibadde nga kirinnya akagere omulamuzi Esther Katimbo Kisaache okuva lwe yavaayo n'akola mining report ng'awakanya okulondebwa kwa Yoseriti bahawula tabayisula mu kalulu akawedde aka 2021 babadde baamunyigiriza okuva mu ofiisi nga n'emisata kyagifuna wabula nga bali mu lukwe olwagala omuttandoza mujjukira namuwako security alert era badde bamunoonya ne wiiki eno nnyini bamugjewo naye Katonda nga bw'atali ambulugunya mawuli gensi by'okufuna galaga nti omulamuzi ono Esther Katimbo Kisaache Katonda amuyambye n'abinyika mu nsuwa n'asobola okuba nga afulumye eggwanga Uganda. Maama njagala okukwagaliza okubeera okulujjolaze naye making sure nti n'abantu bomanyi nti mikwano gyo begendereze nnyo kubanga Museveni yafuuka sitaani buli wamu ayinawo abakozi be. So Maama Esther Katimbo Kisaache omulamuzi ali ku ddaali ekkooti y'eggwanga enkulu naye asobodde okuba nga abinyika mu nsuwa adduse eggwanga. Kati tudda ntubagamba nti mmwe babalaga ebintu ebiri mu Uganda eby'amasanyu nti temma kigenda mu maaso mu Uganda abantu bali mu kudduka mu Uganda abantu babuvunaanyizibwa y'omukyala mujjukira bulungi nnyo asobodde obbinyika mu nsuwa n'afuluma eggwanga Uganda mu ngeri tategese era ebyokwerinda bagenzi okitegeera nga omukyala n'amaze obbinyika mu nsuwa n'adduka yagamba Museveni tawangulangako kalulu naye Katonda amuyambye n'adduka n'afuluma eggwanga. Yoyo omulamuzi Madam oba Justice Esther Katimbo Kisaache asobodde okubinyika mu nsuwa n'agenda mu buwaŋŋanguse lwa nfuga mbi gye tubagamba. Ndowooza kati mutegedde bulungi nnyo. Alright, tugenze ku security alert. Mr. President kansulenti kwoli kuno n'abakuuma ekitebe kya National Platform saako ne ssettendekero w'ebyobufuzi ekamo kya kansulenti kwemuli omulimu gwe mwakoze okukwata abampembe ababiri abamu awa police no SFC ate waliwo abantu abalala nategeera tebabasindikidde. Kati njala soka bategeeza radio message eyise ng'etegeeza bweti Didigi ali very eager nnyo okwagala okujjawo president by all means. Era radio message esoma bweti CDF General Muhoozi Kainerugaba n'agisindikira Chief of Military Intelligence Major General James Birungi nti re-operation Lightning Thunder S/SGT nga basindise ku luno bamuyita Staff Sergeant Mosei Abdul Swata is deployed as an expert medical personnel to head the above operation targeting to eliminate big members of National Unity Platform. Mumpulya bulungi nnyo. Masses at NUP headquarters using lethal chemicals. Same way should accord this officer full support and backup. His personal telephone number 0774 950 510. Nendala email ye eriko enamba yennyini
nesembyayo m@gmail.com nga action zino zigenda kuba zikolebwa oba n'okuba nga ateekebwa aid wa muhozi wenyini gwe bayita aid camp Kano Ezra yali mu nteekateeka ey'okutambuza n'okuba nga managing omwami ono. So Mr. President, whenever you are, make sure nti security ugitalitirininga basindise omuti. Kati omutemu ono kansoke mbaddize katono. Abatemu bano bonna abaseemu ne iso abajja abali mu malwaliro n'abatambulirwako ensonga z'okutemula abantu nga bakozesa obutwa mu malwaliro bonna badeployingibwa wa Dana Atwine ng'ono yakola mu kitongole kya ISO naye nga ya department ye yakubala bitabo akola ya kati Dana Atwine gwe baweereza ba agent bano abalimu olusawosawo ne ba training ne wabwe kyebyokukola kati abaana abo bonna ba trainingibwa era nga mu Buganda tetulina mulinnya litandikibwa na muzeeyi mu Buganda temulina mu kika kye bayita muzeeyi mannya ga bakabano kati ne basembyayo luswata goloze nti mwana Muganda ono si Muganda kati zino ze identification ze era wano bakulaga nti is a professional Allied Health Professional Council Ministry of Health amanya ge Muzee Abdul Medical Laboratory registration number 19061 registered date signatures orders signature zino details yoyo goba sindise nenga Dana Atwine ne bawe ne Chieftains of Military Intelligence beba sindise gayo ono eno national identification yo mukuru tujirina bulungi nnyo mujja kutta bana banyammwe so bebo abantu bagenda okusindika olwali webasindise babenga bakola ku kintu ekyo era yo national identification yo tukutegedde bulungi nnyo nga Dana Atwine yabali ku routinga nabateeka mu kitongole kya Chieftains of Military Intelligence okuba nti mutambulira ku president n'okutta ba comrades za mukitegedde bulungi mu Buganda tetuyinaayo muzeeyi amanya g'abazeeyi ekitandikira muzeeyi kitamanya ga kabano ene bongerako erinnya so abo bangi nnyo kati amutegedde obulungi nnyo Mr. President njala kutegeeza nti abasajja bangi abakutambulirako ekibadde luzira gy'ogenze okulaba Dr. Kizza Besigye omwami ono namwe mwenna njagala mulabe ekifaananyi kino nga nze sinakyogerera ngenda ba second saa 3 interpret or mukole photographic interpretation y'ekifaananyi ekyo mukole kye tuyita photographic interpretation y'ekifaananyi ekyo okuviira ddala ku musajja ono ali mu suuti eya bbulu nono ali mu uniform eya black then ojje kuona omusirikale yeeyitibwa prison aba prison tebambala bwe bati yes baba chusiza uniform ne kizibu nnyo okusangwa prison nga ataddeko zino ayambadde ensawo eno ataddeko zino waba ziyita zigade bazi ama yamanyi kati njagala mukole photographic interpretation y'ekifaananyi ekyo njagala mukole photographic interpretation y'ekifaananyi ekyo bwe mmalo kifokasinga ku bana basajja bonna ba SFC bano siba prison bana basajja ba SFC omuli nyambala gyambadde kati njagala ofokasinge ku oyo musajja ali mu saati mu suuti ya bbulu njagala ofokasinge ku musajja ali mu suuti ya bbulu oyo omule bulungi nnyo kamuze omujja mulaba bulungi nnyo omulaba bulungi nnyo kati bw'omala omufokasingako ddayo olabe vidiyo eno Uganda omutemu wuuyo esajjalirino kati soko ovuga ekifaananyi okizze ku kifaananyi kiri kyensosa okulaga nga tonalaba vidiyo eno kansoke nkuze ku kifaananyi
deno demo olabe slow motion y'ekifaananyi kino ng'omusajja ajjayo pistol sooka osome photographic interpretation y'ekifaananyi kino bano si ba prison kati ne prison egadingibwa SFC waliwo oyo omusajja ali mu t-shirt ya black waliwo ono yennyini ono era mugenda mulaba nga akyuka nono ali mu uniform ya black nono musirika nono ali mu ki noyo ali mu ki ali mu suit ya blue soko maloko la photographic interpretation y'ekifaananyi kino bulungi ne body language soko maloko batundira bulungi nnyo mazo balaba kale kankuddizeeyo olabe video eno Bannayuganda omutemu wuuyo oliye president maaso ogira nga ajja pistol so omukulembeze wange omulonde wonna wooli njagala nga security ebibadde ngeri ku bitundu 80 ku buli 100 nkusaba egende mu 10 nkusaba n'obuwombeefu ddamu oyambale bulletproof emmotoka eri bwe benywa amafuta mangi tojja gasasula dda mu mmotoka yo Mr. Kyagulanyi Sentamu Robert nkusaba ddamu oyambale bulletproof n'ekirala emmotoka yaffe eri eyasondebwa bwe benywa amafuta mangi tujja gasonda toddamu kutambulira mu mmotoka ye neyakaveera manyi oyina intelligence era ofuna information before even me or other comrades naye tulina engombe egamba ntokemanga mukama katondawo tulina engombe eyogera tokemanga mukama katondawo kwe kusaba kwange era security alert yakomyawo kati katutandike video ey'olwaleero waliwo video gye tuganya okupostinga olwaleero ku social media kuba tumanyi nti Facebook community standard guidelines oba TikTok basobola ogijjako naye tubagamba nti Museveni asobola okucreatinga diversion naye ng'erina ekigendererwa akucreatinga ekintu naye nga kirina ebigendererwa bibiri nkugambye akucreatinga ekintu naye nga kirina ebigendererwa bimeka bibiri video eyo tegenze ku social media tugisirikidde omukazi ku makya sitegedde ssaawa mmeka ku Entebbe Road najja ne baketi erimu amazzi neyambulamu engoye ng'atadde olulagala wansi neyeyambula emisana tuku bwe tubagamba nti Uganda abasajja batuloga misana ng'ensi eraba ebiseera bisinga mutera okuwakana video eno simanyi kyeneekola live ya leero ne kangibalage mwe munaamanya naganya ogiteekayo naye ng'etambulire mu WhatsApp groups ku Entebbe Road misana kubasa kasitazuula 12 ez'okumakya oba emu bwa misana omukazi yeyambudde bulungi nnyo ne baketi ye n'endagala ze n'anaaba misana naye sisobodde kumwa identifyinga naye future zendabye sirowooza nti mwana waffe nayinza okubangira waakabano abaana abato temuziba amaaso please munansonyiwa ngenda okusookera lakansooke nkola disclaimer video gye ngenda okuzannya nandibadde sigizannya naye okubalaga obutuufu buli mu kintu kino abasajja batusera misana era batuloga misana kino kyandibanga bayagadde video eno efulume efuuke diversion naye ng'omukazi ono akozesezza ekikolwa ky'obulogo bwe ekyokweyambulula kyandibanga kibadde mirundi ebiri ngenda kusaba yenna alaba video eno nga ku TV kuliko omwana muto please video eno ngizannye bakuba nti njagadde njibalage naye nga si kye kibadde ekigendererwa kyange naye mulabe ekiri mu nsi omukazi yeeyambudde wano ku Entebbe Road
yeeyambudde nateekawo baketi wuuyo anaaba Katonda wange mbw'anaaba ddagala wuuyo kiki ekiri mu dduniya muno Mukama Katonda wange abasawo kye bagenda okutuusa ku bantu bannayirabayo ekiri wano Mukama Katonda wange kiki kino oba mulogo oba musamize wuuyo Katonda wange sigiddamu gwakubiri ezi seconds nsobola zisalamu mutegere eggwanga bwe lituuse obuseego buli mu ggwanga n'ebikola Museveni byakola nga bakola abantu oba kikulyetinze kubanga diversion oba kikoze kweyambula nga akola bulogo ne ku myaka egyo Mukama wonna woli gw'omanya awo tuvuddewo tetwagadde gita ku social media olw'ensonga Facebook mugimanyi TikTok mugimanyi zino video sobola okuleetera obuzibu ne bajjawo account zaffe ne bazijjako alright video tugenda gikwata mpola tutandikirewa okusookera ddala saagala kuddayo nnyo ku information yenakola ku Lwokusatu ku nkwata ya Besigye na buli kimu akitegedde nga bwe kiri naye waliwo abantu beyita ba comrade ng'entegera yaabwe ya munguuba mwenna mwadde ku video negikozesa 2 yawedde essaawa 4 ne mbagamba nti Kenya media ne ba politician tebannayogera kigambo kyonna ku information gye nafulumizza naye olwamaze okukola video nagimaze essaawa 4 by ssaawa 4 kitundu ku 5 Kenya yatandise okuvaamu omwasi naye bye nayogedde mwenna mwabaddeko ng'obujulizi ngera bazanyira bu video buno ngenda kuzanyako bubiri bwokka kuba buli busatu mukakasa information gyembawa ntebera correlable era buli kimba kinako source kati gwe comrade abera ku social media nga totegeera mugaso gwange na information gyenfulumya nkusaba guwanuvanga obuvyogende kuba tojja kuntegeera era ojja kulwa kuntegeera omulimu gwange n'omugaso gwange oyo n'omukyala gwe nayogedde ko wulira bigambo bye bulungi nnyo nenga bwe badde bakwata Besigye tebanayo bayogedde ku mukyalo ono wadde kyade kimuyisiza wadde ekintu kyonna nze navudde bagamba information yonna omukyala kenyini ngayogera ebigambo bino yogo nabagamba Martha Kaluya wulira had invited the Honorable Kizza Besigye to my book launch on the 17th afternoon, that is Sunday. I had indication that he would arrive on Saturday and he would be available to attend and make a few remarks. He was no show. Sunday passed. Monday, we just thought, one can be unable to come for various reasons. Then on Monday, there was concerns about his whereabouts by family members. And yesterday evening, they confirmed that indeed he was missing. Ono ye yayita Besigye naye akugambye nti naye yabitegedde ku family member. Do you copy that? Njagala tune facial expression ye mwabadde ku social media nga mubuuza omugaso gwange amanye bampita lumbuye chemical ali bwe mba nfulumiza information tuze ntwingiriyo n'omutwego uliriza kuba toyala consuming, it's up to you. Njagala ulirize bige bisoka sigenda kamalayo you confirming message nabadde ku Lwokusatu kankaddemu wano. Had invited the Honorable Kizza Besigye to my book launch on the 17th. To her book launch. Nabagambye missionary yali muki. Mission yali muki njagala abadde ku video Lwokusatu mission yali muki yali eyisiza ono abadde ko saagala mugambe nti saaba mwadde ko yali muki mission yali muki yayisiza ono yali yayisiza ono. Comment section temusirika yabali ku video mission yali muki yali yisiza eno
bali bamuyise ku kitabo nabagamba ntya mu video bali bamuyise ku kitabo kati mujja kakasa kati osigenda mulwako nnyo yali book launch abaliko baabo kankabadde mu the second dakika kemuje ngendo kazanya nzanya ka video akala had invited the Honorable Kizza Besigye to my book launch on the 17th afternoon, that is Sunday. I had indication that he would arrive on Saturday and he would be available to attend and make a few remarks. He was not sure. Sunday passed. Monday, we just thought, you know, one can get, can be unable to come for various reasons. Then on Monday, there was concerns about his whereabouts by family members. And yesterday evening, they confirmed. By Besigye's family member, Chokono yamuyita ku kitabo. Omuntu omusubira kutuuka ku Sunday n'atatuuka. Musubira kutuuka romu n'atatuuka ku Sunday n'atatuuka. Ku Monday era n'otabuuza wajja lwadde omukubira essimu wadde omusindikira email n'otabuuza gy'ali. Ate gwe n'ogamba wabitegeredde ku family member nga postinze bwe missing. Awo mba nze nawo buzinyi ndoza mukitegedde. Kati katugende kuba nga babuuza omusajja munna Kenya ku TV okakase. Wulira. So, Kizza Besigye in town for a book launch, he gets abducted. Who handed him over? Wulira. Well, first let me state how regrettable this incident truly is, because Kizza Besigye is a respected opposition leader in Uganda. He is a frequent visitor to our country. He comes here privately to engage in private, business and and engagements. What I'm aware of as the State Department of Foreign Affairs is that there are protocols sometimes that relate to the travel of senior government and opposition leaders. Often they actually inform us of their presence in our country. They seek some facilitation at the airport. And on that basis, we are able to even give them security. Now, the circumstances surrounding Kizza Besigye's travel to Kenya are not known to us because no information was shared with us before he traveled. No sango lyali ku TikTok. Awo tuvuddewo. Mutegedde. Nzija okuwa information nga mazo giri searchingako n'okukola buli kimu ekyetaagisa n'endyoka njita. Ndoza mutegedde bulungi nnyo. Awo tuvuddewo katugende ku information endala eyatuleese. Saagala tuweewo nnyawo. Alright. Mukyala Winnie Byanyima ex wayo seriti bahabula otabayisula matabani wa akale kinsere nuzezede nsanga bisibe abasingo bungi doza temunda kitegeera omukyala Winnie Byanyima mukazi wa Besigye kati ex girlfriend wa wife wa Museveni and I speak right now they are still meeting banywe byabwe baagala I don't care ya mwana obulimu ogwa akolera ke sawa zino buli kimu kyonna kye bakola ya kirimu njagala ombuulireyo at one time tea njagala ombulire at one time tikuna kulumulo okabwe ruti mbulamu gwe bwe yali apostinzeeko ekintu kyonna ekikwatagana ne struggle ya Uganda oba ekikwatagana ku murder, torture, kidnaps mu Uganda. Jukira ono y'omu ku bantu abakola ekibuloka okublokinga ebintu byonna ebibagenda mu International Criminal Court mu UN ono Winnie Byanyuma yabibulokinga kuba yasindika abantu by'abantu be y'omu ku bo. Njagala ombulire ku lunaku kiro yapostinzeko ekintu ekiriko their ongoing kidnaps and torture of indigenous Ugandans or political prisoners wali ekiwandiiseko luddawa.
kikulangako. Why? Oza mukitegedde. Kati buli kimu kibanyonyodde information ejala givaako mugitegere bulungi nnyo. Buli mwaka kane asale presa ne sukali otegere bulungi nnyo. Ekirala mpulidde baganda baffe abali mu kwemulugunya lwaki president ya postings lwaki presidents agenze luzira kankunyonyo. Omukulembeze abeera exemplary oba omukulembeze abeera kyakulabirako. Nze byenkola ku social media byenjogera president asobola byogera. No, kubanga he is a leader. Ayinza okuba alina obulumi nga butokota mu kifuba kye ne mutima netasobola byogera kubanga he is a leader. One. Ekintu kyonna kituka mu ggwanga bannansi abamwagala n'abatamwagala babasuubira nti agenda kikomentingako oba okyogerako. Era alina kyogerako in a positive way oba nga akikondeeminga. Kati okukwatibwa kwa Besigye yabadde alina okuteekayo mu biti ebi ng'omukulembeze ate ng'era omuntu yawambibwako abantu be. Era okupositinga kwe yakoze kwadde ejjinja eri nekuba binyonyi bibiri. One, bulijjo apositinga n'agamba mu Uganda mulimu torture ne kidnaps mu Uganda. Nga Winnie Byanyima tafaayo, FDC tefaayo, PPF tebafaayo, Buloko DP tebafaayo, bulimu tafaayo. Ngaga Kyagulanyi firimu ze asa teri kidnap teri ki. Bwe bakutte Besigye bawandiise ki? Kati ye bw'aba awandiise kidnap nti bakidnapinze Besigye n'aba FDC n'abale bawandika kitegeeza bakonfaminga kyabadde ayogera emyaka 5 emabega kati. Mwena temukitegedde era basinga obuli temwakitegedde mbw ate lwaki yapostinze kiba kiko ye akwate ejjinja limu n'akubisa ebinyonyi bibiri. Okupostinga nti Kizza Besigye bamukidnapinze ye kenyini aba akubye goolo mu katimba ka Museveni n'aka opposition nti bakonfaminga nti mu Uganda mulimu okuwamba abantu. Nze mukitegedde bulungi nnyo. Ne Byanyima n'amuyambako nti bba wange bamuwambye. Ate Kyagulanyi bulijjo abyogerako. Kandi nze mutegedde bulungi nnyo. Kati lwe bayita Kyagulanyi the expendable. Ekyo nze mukitegedde bulungi. Alina okwogera ku nsonga ezo. Ekirala ne Museveni kennyini abantu batta awaayo amabugo n'asindika n'emmese ey'okusaasira kubanga kimukakatako. Okitegedde ne Museveni atta omuntu n'awaayo amabugo ga miliyoni 10 n'asindika n'obubaka bw'okusaasira naye nga yakusse. Okitegeddeko? Ya. Kati wagenza olwaliro okulambula ate bane presidenti lwaki agenda okulambula ate Besigye? My friend, wayonka senga wayonka nnyoko. Era akwata ejjinja eri n'alikubisa ebinyonyi bimeka? 2. Yakulaga aba opposition abaliwo essaawa zino bonna bwe bali ku ludda olujjako Museveni balina okukondeeminga ebikolwa Museveni era abadde alina okugenda nga senior citizen mu kkomera okulambula omu ku banna b'ebufuzi abali mu Uganda kubanga olwali lwange enkya lulwo. Kati ye waba agenzeeyo ye olwali bamukwata in case ne batagendayo ani abaasika walinze gundi gwe? President Mulanga atudde awo n'agira bw'ati atera okukwata akalevu ke bw'ati aba azannya chesi mutwe aba alina chesi gwazannya mutwe. Wali oyinza okuba tolabawo draft ya oyinza okuba tolabawo gundi drafting nga tomulaba wawo oba chesi niye aba azannya chesi mutwe buli kimu amanyi kizannya. So kyenjagadde obategeeza ku ky'omukulembeze okugenda yeeri n'okuwandika byeyawandiise. Ompulidde bulungi nnyo. So yabakubye goolo 10 ku bwereere teryamubanja teryagenda mwogerako nti ate yapostinze teyagenze kulambula nno agenze. Njagala ombuulire omukulembe ng'oggyeko Winnie Byanyima agenzeyo after mukulembeze ekyomulabuna byabufuzi agenzeyo kulaba Besigye.
mumpandikira olabyeko mawo olabyeko DP block oba oyina omuntu yena mu Kampala gwe yagenze okulaba Besigye lwaki Kyagulanyi temujja mutegeera alright aho tuvuddewo soka tukeke ekitabu tuza mutegedde awo kati buno obubaka njala bugende ba comrade mwena bali mu diaspora bubuulire bulungi nnyo oluwadde mbobuuliriza obuuliridde oba n'obulekawo obuuliridde nazzi kuno Bulaaya bannayuganda bagendanga kudduka bikolobero na kufuna ekikigule magala eddiba era baatuukanga eyo bakuŋŋaananga ne boogera ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga gye bava n'ebikolobero ebirikolebwamu era wabeerangayo conversions yali esinga okumanyikibwa bagiyitanga yuna ne bu conversion obutono naye kati Yoseeri ng'ayita mu kitongole kye ekya ESO ng'akozesa omukulu gwe bayita akulira ISO woba omusanze wonna mu nsi mwali abalina mission bemulese emikatabaazi yatambula worldwide okudiffusinga struggle yonna okwetoola ensi yonna mwena amanyi emikatabaazi w'omusanga musoba ku nnyonyi abali ku mission yakudiffusinga kati wetwogerera olwaleero waliwo confusion eri mu diaspora etya ebbanga gye buvudde katono diaspora yonna yabeeranga ne conversions zino ezaabeerangawo zaayogeranga ku nkulaakulana y'abannayuganda mu ggwanga lye babali ne ewaabwe mu Uganda gye bavudde n'okwogera ku byobufuzi wepo n'embeera embi eri mu ggwanga era kino kyavangako enkuŋŋaana ezaakubwanga ne zoogera ku bigambo eby'okutulugunya n'okutta abantu n'okubba amataka na buli kimu naye emikatabaazi bwe yagenda okulaba nga nupu esituse omukulu n'atandika okuba nga atuma Mukama Museveni okudiffusinga Museveni yaga nti I will diffuse diaspora atya yakosa system gye bayita ya divide and rule etya n'ayawula bannayuganda nga bawula mu mawanga kyekisooka n'abawula mu byobufuzi abalala n'abateekawo nga bakazanyiikirizi bano n'abalagira oba ne balatandika okukola abaali balina WhatsApp group nga ya bannayuganda bonna basanga mu America ne batandika okukola group nga WhatsApp za baganda bokka ne bakola ez'abasoga ne bakola ez'abacelebrity ez'abaani kati buli group eno efuna influence eyingibwamu ne batandika okuba nga tebakyateesa ku nsonga zikwasaganya ggwanga bye bateesaako bateesa bintu bya kugenda kukola pate kulya mmere kuzina mazina na kuinvitinga companies e Uganda nga banka n'ebintu ebirala okuba nti bannayuganda abali eyo abali mu diaspora batandika okugenda okuba nti beeyunda ebintu byewaka nenga system bagikozesa okucollecting oba gatheringa data ku bannayuganda bonna abaliyo era ogenda okuwuliriza nti gundi yafunye ekizibu g'ekiti yafudde ebintu babiwambye yakoze bwati nga bayita mbana abantu bonna kati buli muntu ali mu WhatsApp group nazikuwadde mwagala okukitegeera WhatsApp group esingo ziri mbambega abantu bano bava dda ku mulamwa njagala munjire mwena abantu bali mu diaspora bali mu America UK ne Europe Canada tennatwalibwa nnyo Canada ne America UK ne Europe bino bintu byapeninga mu WhatsApp group boyogera ku bintu by'okukyusa eggwanga oba ebikolwa bya Museveni bwe batakujja mu WhatsApp group batandika okwekengera naye nga bakujjamu abamu balabibwako ne pulezidenti abamu pulezidenti bwajja babeera naye abamu tebaagala na kwogera ku nsonga za byabufuzi wabula bituuka by'okukola zino conversions n'okutegeka obubaga bw'emmere ne kwogera ku nsonga z'ekisiru babeerawo mu full swing omuntu yenna bw'ajja mu WhatsApp group okwogera ku nsonga ezo nga bamugjamu kitegeeza nti already diaspora eri infiltrated by ESO
nga bakozesa emikatabazi n'abantu abamu abayita ab'enkyukakyuka abatakyayagala kwogera ku nkyukakyuka. Y'ensonga lwaki mulaba nti demonstration zakendeera. Kati gwe wenayagala enkyukakyuka ngenda kugamba togeza n'ogenda mu convention yonna nga teri mu kukyusa ggwanga lyo oba nga teri mbyabufuzi siya byabufuzi togigendamu. Ezimu ziri state funded nga baagala to compromise n'okunoonya targeti zaabwe ze baagala. Nkugamba togeza n'ogenda mu convention nga siya byabufuzi oba nga teri political. Ezisinga zonna kati baziteeka kuteeka bivulu kubafuula ne mu diaspora gye mwagera musobola okunywa omwenge n'okudda mu mazina. Okwogera ku nsonga zammwe ez'eggwanga kibafuukira ekizibu. Abalala tebaagala nazoogerako naye nga tebeefuna nti bankyukakyuka. Bapostingamu bintu bya kisiru. Omuntu ava baga nti twava ku mulamwa nga bamugjamu bamusayira ensinga. Kino kigenda mu maaso mu America, mu UK, kigenda mu maaso ne mu Europe. Naye ebiro byonna ebintu nga biri facilitated by the state. Era state ziva e Kampala ne zijja mu bantu bano bafacilitatinga. Nga ezimu eyinza okuba nga gurupu y'Abaganda, WhatsApp ngeri mu Baganda bokka, eri mu Banyoro bokka, eri mu Batoolo, nga gonna amawanga buli kimu babaga buli mwatandika okukuleta ekyo tuyita divide and rule. So nga buli bakola nga WhatsApp group ngeri jeno bannayuganda bonna basangibwa mu nsi eyo oba mu kitundu ekyo. Kati babaawulamu. Era bafuna ssente okuva mu state okukola ebintu ebyo. Ye system ya Museveni eya divide and rule eya diffusing kati yakikola. Which it is okay. Mukikole ne mukimanye. East or west, home is the best. Don't be fooled into gwe enkoko gy'olya n'amazina g'ogendamu n'obutwagala kwogera ku nsi yo ng'ensi mw'oli abaagirwanirira. Mu America, mu Bungereza ne mu Europe ensi ezo eziriko bannyiniza abaazirwanirira. Golooza lwaki abazungu balina common cause bwe kijja ku national matters? That is my question. Ensi ze mulimu mu America, Canada, UK ne Europe bwe kituuka ku national matter oba national cause they gang up ne bajja bonna oba wa DP oba wa CP oba wa Republican oba wani bonna baganginga up for the cause. D mwe abali mu diaspora be bayawulamu nga kasooli ku bikongoliro abavae for national cause nga n'okugamba nti Uganda is bleeding mugende mwekalakase temukkiriza. Nyongera okujjukiza nga nva mu katundu kano passport gy'olina musolo ogw'ensi mw'oli y'ensonga lwaki ojja kukola mpaka kuwulira by'otuuka ku myaka 65 bakutwale mu shereta ofuuke mukadde bakulabirire ekitasoboka mu Uganda. That's the difference. Think twice before you are compromised to go against your country. Nobody will talk about the political matters or the situation in Uganda. It's you. Believe or not, ojja kwetaagisa okwogera ku nsonga ezo. Olwaliro kiri wa Lumbuje, olwaliro kiri wa Kyagulanyi, kijja tuuka mu njuuyo nga kirina okukakatako ojja kwogera. Bajja kutwala ettaka lyo okuba enduulu nga tetusobola kukuyamba kuba tujja kugaa nti ekiri atabala kye kinasigadde waka. Bajja kulepinga muwala we ekiri atabala kye kisigadde ali ewaka. Mpulira bulungi nnyo. Bino ebintu tubibagamba tubibategeeza womusimena nze nafuuka American citizen. No sense. American citizen ngati 65 bagenda kuteeka mu shereta nge Uganda 65 bobo kyali kalaso ng'okola. You own properties. Mwetemanyi nti eggwanga Uganda kirabo okuva eri Katonda. Mbusimanyi ndi munakati toli mu Canada Abakanada gye bali. Toli mu Ongereza Abangereza gye bali. Toli mu European Aba-European gye bali. Ne services ofuna size ezimu ze bafuna ofuna half of it. Ne bono yogera oluzungu n'olusinga queen ogenda sigala ng'oli kaddugala gwe baaleeta kuba bakumanyi nti oli slave. You a tax machine. Oba oli tax tool. Nenge wamwe togenda kibira kubanga ensi yammwe ya bujjajja yansikirano. Bino bibagamba mbitegeere teri agenda byogera. Weebuuze ng'okozesa omutwe gwo gw'otadde wansi ku piro ndabe essaawa zino. Lwaki ssente ziva Uganda bazikuwe mwezikuwa mu America oli enguzi osirike? Lwaki ssente ziva Uganda bazikuwe Canada oziri osirike? Lwaki ssente ziva Uganda zijja mu Bungereza bazikuwe osirike bakugule? Lwaki ssente ziva Uganda zijja mu Europe bazikuwe osirike? Osirika ku ki?
Bebazikuwa enguudo ne zeekola. Bebazikuwa ne bazimba amalwaliro ne geekola. Gwokimanyi nti okulwalira mu America nga toyina mpapula obanga ayingidde geena yennyini. Gwokimanyi okulwalira mu Europe nga toyina mpapula oba oyingidde geena yennyini. Gwokimanyi okulwalira e Canada nga oba oyingidde geena. Kubanga you are not a citizen. You need insurance. Nebino bye tubagamba mulowooza tusaaga. Ojja kumala kirowoozaako oba okirozeeko okitegeere nti bye twogera makulu. Ekikufuula masiikiini ye system omuzungu gye yakola. One, okuva ku nju mw'osula ya bbanja, essimu gy'okwata ya bbanja, ennyumba mw'osula ya bbanja, emmotoka gy'ovuga ya bbanja, ebintu byonna bya bbanja bya credit. Lwaki bya credit? Kubanga beetaaga obere mu system eyo to keep up oba to keep you in that process. Nga weewo oli ku mabanja okolenga akaloboyi until 65 bakulenge off oveewo n'ennyumba yennyini gy'obadde omaze mortgage bagitunde to facilitate you eri gy'oli gye bakututte ng'ate emyaka egyo oba okyasobola okukola mu Uganda. Kubanga temwagala kutegeera bintu bibagamba. Yensonga lwaki osanga omuddugavu mu America n'akugamba gwe saagala kwesinkana kubanga tuli waawano nenga muddugavu munno. The same applies mu Canada, the same applies in UK, in Europe. Tebaagala kumanya gwani kubanga oli kisiikirize. You are an obstacle to them. Please fight for your country before your country lose the guts of fighting for you. Nkikudira mulwanirira ensi yonna, ensi yo tennakukoowa kulwanirira. Eyo gy'oli si wammwe ne wona okwata passport ng'ofuusi mbakulayiza simanyi ayifuuse America. Toli. Bannannyini America batuufu mwabasomako mubamanyi. Where are they? Togende ne wona ofuusa kakada. Toli. Era olina okukola mpaka kuwulira bubi. Kati na kino kankikunnyonnyola okitegeere. Service omu Canada z'afuna. Afuna 100%.